amagulu g'enkuba gajja na muyaga ate nno nga tusalibwako ensiriba akamwenyumwenyu kano ewali mulala akandeeta kubanga munnabusiro sengule 222 ate nga mwana wa Mumbejja mukwano nze amulina essaawa zino ate ng'ono muwandiisi w'olulimi Oluganda era temwewuunya kubanga ntandise n'ekisoko kyembadde ntegeezaamu kyekisoko nti gwe ali ku Spark TV oli wa mukisa akadde kano okubanga ogenda wulira olulimi olusinga okunyuma buli omu lwe yeegomba okuyiga amangu omukulu ono nga tusanyusa okulabako ssebo weweewo maama vibes nange neyanzeege muzzukulu wa Kayiraga Jule Mugulu Singo okuba nti mu butuufu onsuulidde omwoyo ng'olukutira akuloga era mu butuufu onkubidde emboga mu kigalagambiro okugalagamba kankubuulire kyomanyira tokitya envubu tetya nnyanja ate ekimanyire bwe kiba emmese tetomera buziizi kati essanyu lye nnina likirako eryamiguwa alengedde nga bababula ebbuuta era kati neeyagala nfaananako oli eyayita sikaala ebuddo neatandika okwekiinya n'okwebuulya kubanga ebigambo ate byali bimpeddeko tebinzigwako bigambo maluma tegaggwa mu kamwa mba nabyo okufaananako nsala bijanjira asala batta mu kyayi ekyeggalwe era tukomaawo ate engeri gye tugenda okunyumya ku binene eby'emmengo obulungi ddala weewaawo kati ate olulimi lulwe lugenda tunyumira weebale nnyo ku mulamu ogwo maama vibes era njagala okutegeeza abantu ku mulamu ogwo nti mu butuufu we tuli wano kyafuuka katala okuleeta ebintu bye bayita eby'emmengo newankubadde nga mu biro biri ebyedda tekyali kya katala kubanga edda ebyaleetebwa twabiraba ku mulundi guli ebyo byabanga ebikulu naye enteekateeka eya certificate maapu ya Buganda baluwa ya Kabaka ebyo byagunjibwawo olowooza dda ku mulembe gwa Katikkiro Engineer John Baptist Walusimbi Katikkiro Charles Peter Mayiga gwe yaddira mu bigere so eringa ennongoosereza giyinza okuyita amendment naye nga nnungi kubanga omukolo guno gukolebwa nga gwa buwangwa gwa nnono ate era gulimu n'eddiini kituufu nga bwe bagamba naye nga gwa ssimba kati kirabika bulungi nnyo olw'okuba nti omukolo gwa buwangwa era gwa nnono ani aluŋŋamye ennono naye akulira ennono kabaka yakulira ennono kubanga tumuyita ekifundikwa kyaffe eky'ennono n'obuwangwa kabaka mu kubeera ekifundikwa kyaffe eky'ennono n'obuwangwa maama vibes tulina okumuddiza nga tuyita mu mikolo ng'egyo kubakuza mu ggwanika ly'Obwakabaka tuwaayoko nga tugula certificate tuwaayo nga tugula tugiyite entabamizibo mu Luganda omanye ekitabo ekyo ekipya kiyitibwa Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi kati ebigambo by'Oluzungu ebisinga nabigonza nabiteeka omwo nembalaga nti maapu bagiyita entabamizibo oba entabamikumbo oba entabampero kati Oluganda lugumu mbangi mbagondezaamuko naye ebyo ekikulu ekisinga mu byo kuteeka nsimbi mu ggwanika ly'Obwakabaka tuwagira Bwakabaka kale kyova olaba n'omuntu bw'abanga awasizza omwana omuwala Nabbanja ow'Embogo wano mu Buganda kabeere nga yopiyo kimukakatako okugenda Emmengo agule ebintu ebyo tabirengeza tabikimba tabinyooma tabitunuulira nga abibigula ng'alaba ng'ebitali byamakulu ogende bulyambwa okola ki olyambwa kale ateeka okuba nti ategeera nti gwempasa mwana Muganda Nabbanja wa Mbogo muzzukulu wa Kayiraga Jule Mugulu Singo kale kinkakatako okugenda Emmengo ngula eby'Emmengo era ebyo nga mwe muli certificate mwe muli ebbaluwa mwe muli n'eyo entabamizibo gye nkugambyeko gye bayita maapu ya Buganda tuddiza Obwakabaka kati watya ng'omuntu aguzeeko kifaananyi kya Nnaabagereka n'ekyakabaka then waliwo eno certificate taata gy'asayiningako n'atagireeta kati ate eyo certificate yo nkulu nnyo 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 era ne mu mateeka omuntu asobola okugenda n'akutwala mu mateeka lwakuba nti eyo certificate togitutte erina okutwalibwa kubanga Obwakabaka kituufu bwa nnono naye ate ne mu mateeka kimanyiddwa kubanga obuwangwa bukanya n'amateeka bukanya n'amateeka era omuntu akwabira bulungi kubanga tewatwala certificate eyo ne bakuvunaana olw'obutatwala certificate eyo era oli bw'akola obufumbo ne bagenda ne bamwanjula n'atwala nga tatutte gundi eyo tagitutte olwo mu Bwakabaka obufumbo buba tebumanyiddwa buba tebumanyiddwa bateekawo ekintu ekyo ng'ennongoosereza kiyambe nti n'Obwakabaka bumanyi abo ababeera bafumbizza abaana baabwe
n'abo ababeera bawasizza abaana b'abannaabwe mu buwangwa wano mu Buganda. Kati kankuzeeyo emabega tuba tutuuse Emmengo. Eyo certificate ogikuwa bayinza kugoberera bulombolombo ki? Certificate eyo okugikuwa ekisooka olina okuba nga ogenda kuwasa mu Buganda oba okufumbiza oba okufumbirwa mu Buganda kubanga yo ya Bwakabaka ate tesosola. Kyova olaba nti ne waba muzungu nga avudde Copenhagen n'ayagala omwana owa wano mu Buganda kimukakatako kubanga omwana ono Muganda era avunaanyizibwa butereevu naye ku Bwakabaka okubuwagira era omuntu atakola ekyo kyekiringa omuntu agana okuwa omusolo kuba aba yeekotogera yekka. Gwe wena akyali ku Sparktiv naggambye nti oli wa mukisa nnyo kubanga omwami ono tewali wajja wano ne tutabaako kye tuyiga banange tufuna kye tupiikingamu kati kansuubire obaddeeyo ng'ogamba certificate ate bannange ebirabo temubuzaabuzibwa togenda kunassa kufunayo eyo biki kikyamu nnyo era tukivumirira. Emmengo ate nno kye nalaba ku bino ebintu seals Emmengo zanjawulo nnyo era wonna agenda kunassa ojja kwesangamu taata olaba abo bataata aboogezi bakuyisaamu maazo kwe kubaita okuswala kumbe bagenzi olaba tekuli ki seal kati nomwe mwetannenya ebintu bya Buganda ebintu by'obuwangwa bwaffe wano kubanga bannange Abaganda tuli banjawulo.